Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwebale kuberanga mulabukedde TV1 yonna gye musinzira okuberanga mutulaba abayiseeko mizikiti ku lunaku luno olwokutaano tubagamba nti yakye mukoze kyamaanyi nnyo abatasobodde mugende maaso n'okubeera nti nno musaba Allah abatuuse ku lwokutaano olujja ate mugende mizikiti abawumuze abali ewaka mwina okubeeranga namwe mugenda maaso n'okubeera nti no mutendereza kubanga waliwo omuteeko mbaka gwe yatutegeezaako n'agamba nti gujja kubeera mu kisiikirize kya Allah ewatajja kubeera kisiikirize kyonna kyonna ye muvubuka eyamalanga akabanga ke ng'ali mu kutendeeza Allah n'okukola ebyobusiraamu ebiragira kale temuvaayo ne mugamba nti mwe baba batadde muli bubeezi waka. Yenze Mpaji Farid kulwa munange Mahadi Lusiba Nurdini Ntega ateekoteka Wajid programu ene okubeera nga ekutuukako osobola okuweereza obubaka bwo kasita ogenda mu ssimu yo n'oteekamu ekigambo ddaawa n'olekawo akabanga n'oweereza ku 8338 tujja kubeera nga obubaka bwo tubufuna atugende maaso n'okubeera nti notukuddamu. Olunaku nno olwaleero tulina Sheikh Muhindo gwe tugenda okubeera nga twogeramu naye yagenda okubeera nga atusomesa olwaleero okusinziira ku kalenda y'obusiraamu ziri ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwa Suful. Kiba kitegeeza nti twolekera omwezi omubaka gwe yazaalibwamu omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye oyinza okubeerawo nga tomanyira mwaka na mwezi gwe yazaalibwamu n'omwaka guyinza okubeera nga togumanyi naye nga tomanyi mwezi gwe yazaalibwamu. Omwezi guno omubaka gwe ng'omumanyi ngaani oba biki bye tulina okubeera nga tumanya ku mubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olunaku lwe yazaalibwako olwa 12 olw'eki kye tuyinza okubeera nga tukolerako. Seeka byagenda okubeera nga tusomesako olunaku nno olwaleero. Sheikh salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Sebo gyebaleko badde nsaba obuuze kuba tulaba ku Bukedde TV1. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Ebigambo ebyo kubadde kutendereza Allah omutonzi na kumwebaza kutuwa maanyi kusobola kubeera mu kifo kino olwaleero oluvannyuma lw'akaseera. Tusaba Mungu asooka okusasala emirembe ku nabbi we Muhammadin sallallahu alaihi wasallam basahaba be abantu b'ennyumba ye n'abo abagoberezi bonna abagoberera enkola yaabwe kutuusiza ddala ku lunaku lw'enkomerero. Abatulaba mwenna abali ku Bukedde television mu kiseera kino njagala babuuzaako ng'era omukwano gwange Mwami Farid bwansabye nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ja Mungu jibeere gye muli. Ampozi nga bwayanjudde musomo guno nga tugutandika mu kiseera kino kyennyini njagala kutwala mukisa guno nammwe abaana abawumudde okubeera nga mbabuuzaako ng'era mbaagaliza okuwummula obulungi. Njagala obbasaba mubeere abaana abalungi ku levels zonna mu aba primary aba secondary n'abalala bonna ebbanga lye mumala nti muli bayizi mweyise bulungi muleme kubeera n'amalala mangi nnyo muleme kubeera n'empisa endala nnyingi nga mwe muli emputtu emize gitali mirungi. Mubeere awaka mubeere mu mayumba gammwe muyambe bakadde bammwe ku mirimu egyo mubeere n'empisa muleme kutaayaaya muleme kufuuka bakiireereese. Twagala mukomewo mu masomero gye tubasomeseza nga muli balamu nga te n'empisa kutwabaweerereza ewaka kwe muli. Nze Abdunur Ayubu Muhindo buli lunaku mbategeeza ne mbagamba nimpangaalira mu Kampala mayiro 6 zokka kuva mu kibuga ku Gayaza Road kujja agenda Educational Center. Era abaana baffe gye bali abakwata Qur'ani ya Mungu bakwata n'abo abaagala okubeera nga abaana tebabeererawo babaleeta ne tubeera nabo ne tubasomesa eddiini yaabwe ne tubasomesa ya Sarna kujja agenda. Era bw'onooba ozzeewo
ojja tusangawo jangu tetujja kuwa namba ya simu kubanga tetugigabagaba naye ojja tusanga mpozi olwaleero ennaku z'omwezi ziri 29 nga Haji Faridi watugambye Safar era enkya tusuubira Allah bw'aba tuwadde obulamu ne tutuukayo kuyingira omwezi omupya. Omwezi guno kalenda y'Obusiraamu guyitibwa Rabiul Awwal. Nze waliwo eyambuuza nti oba nakuguka nnyo mu myezi gy'Obusiraamu si bwe kiri naye tero bagamba buli gyembeera ne bagamba nti emyezi gy'Obusiraamu oba togimanyi nga tomanyi kalenda y'Obusiraamu ntambula gyetambulamu kikukaluubiriza nnyo okumanya mawatinul ibada oba mawadhi'ul ibada ebifo ebitundu ebirimu okusinza Allah mu myezi egyo kubanga mwegiri njakuwa ekyokulabirako kimu era mbadde nga kireeta nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatulagira okubeera nga tusiiba yatulagira ebintu bisatu naye ekimu ku byo kwe kubeera nga tusiiba ennaku 3 mu buli mwezi ku kalenda y'Obusiraamu ng'ennaku ezo ziyitibwa ennaku enjeru nga zibawo buli mwezi ku kalenda y'Obusiraamu. Kati buli lwe twogera ku kalenda y'Obusiraamu olunaku lwe 13, 14 ne 15 ate abantu abamu balinda gino emyezi gy'oluzungu omwezi 13th, 14th, 15th ne balowooza nti ze tugenda okusiiba. So kyembagamba nti oteeka okumanya kalenda y'Obusiraamu era n'ogigoberera. Kati okusinziira ku mbeera she omwana Adamu waddembe okutandika okubala olunaku olw'enkya waweze ennaku 13 n'atandikirawo atandika okusiiba 13 ennaku 14 ne 15 n'endala. Kati kyetutunulako olwaleero muganda waffe Faridi kyatugambye nti omwezi Nabbi mwe yazaalibwa guyitibwa Rabiul Awwal era gwe mwezi ogwokusatu ku kalenda y'Obusiraamu. Ogusooka twagwogerako Muharram ne tuddako Safar. Safar yaweddeko ogwokubiri kati tuyingira Rabiul Awwal. Inshallah ekigufuula omukulu shahrun azimun ekigufuula omukulu nti shahrun wulida fihi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ndi gwe mwezi Nabbi sallallahu alaihi wasallam mwe yazaalibwa. Kigufuulira ddala omukulu omwezi Nabbi mwe yakolaki mwe yazaalibwa. N'abalala bayina emyezi gy'abantu baabwe abamu bakuza gyabwe naffe tumanya nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yazaalibwa mu mwezi ki mwezi ogwokusatu oguyitibwa Rabiul Awwal. Tumanya erinnya lyago ne tumanya n'ennaku z'omwezi. Khairul anami ono gwe twogerako yazaalibwa mu mwezi guno yasinga ebitonde byonna Khalilullahi mukwano gwa Allah nnyo. Allah yamutongoza okubeera mukwano gwe wa sayyidul mursalin era ye mukama waabwe ababaka bonna Allah subhanahu wa ta'ala beyatuma alladhi qala anhu alqailun aboogezi oba abamanyi bwe bali bamuwandiikako era ne ku mulembe guno bakyawandiika ku Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bonna bwe bawandiika ne bimukwatako byonna okuviira ddala mu ggulu mu magulu omusanvu byonna bakomekereza beetolodde ku nsonga emu nti famablagul ilmi fi annahu bashar nti byonna ebimukwatako biraga nti ye muntu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Byonna ebimukwatako ebimuwandiikibwako mu Qur'an ne mu bitabo ebirala byonna ne mu bulamu bwe byotololera ku nsonga emu nga biraga nti yali ki yali muntu teyali nabbi teyali malaika teyali muzimu teyali jini ng'abantu abalala bagamba nti Muhammadi yali muzimu no ye yali muntu wa annahu khairu khalqillahi kullihim wabula Allah subhanahu wa ta'ala zimukunguleze yamuwa yamuttikira n'amugamba nti newankubadde ng'oli muntu oli kitonde gw'osinga ebitonde byonna. Ono nabbi gwe twogerako Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne mu banna bw'abanga yasinga ebitonde byonna era bannabbi yabasinga khatamun nabiyyin yasembayo mu bannabbi ba Allah era ye mukama waabwe mukama w'oli nabbi yasooka Adamu ne Nuhu ne Isa ibn Maryam ne Musa Isa mutabani wa Maryam ono ye mukama waabwe kubanga Isa abantu enaku zino bamuyita Yesu abamu bamuyita Jesus oyo Isa ffe gwe tumanyi yali nabbi wa Katonda era ono ye mukama we. Isa
bwe yavaawo Allah subhanahu wa ta'ala n'asindika Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atera yamwogerako qala anhu Hassan ibn Thabit omu ku basahabi be yali babayita batontomi yayiya ekitontome ng'amwogerako ng'ajja awali Nabbi sallallahu alaihi wasallam yajja mu maaso ge n'amugamba nti nakuyizaayo ekitontome n'amugamba nti tandika n'amugamba nti fa ajmalu minka lam tara qattu aini wa afdalu minka lam talid an-nisaa'u yali atontoma ng'agamba nti ng'atudde mu maaso g'omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'amugamba nti ajmalu minka lam tara qattu aini akusinga obulungi buno bwe bayita beauty nti prophet yali handsome yali musajja mulungi Hassani yatontoma n'agamba nti akusinga obulungi eriiso lyange terimulabangako wa afdalu minka lam talid an-nisaa'u ate era akusinga obulungi tewali mukyala yali amuzadde Nabi sallallahu alaihi wasallam yali awulira kiba kitegeeza nti ne Nabbi Yusufu gwe twali tutenda obulungi omubaka tamumanyi Nabbi yamuddirira mu bulungi buno obwokulabika obwendabika era Nabbi sallallahu alaihi wasallam asinga Nabbi Yusuf alayhi salam mu bulungi obwempisa ngera Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamwogera kanagamba nti wa innaka la ala khuluqin azim mazime empisa zogwe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam za kika kyawa Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyamusanyusa nnyo era teyagaana sahabi we Hassan ibn Thabit yamugamba nti genda mu maaso Hassan niyeyongerayo nagamba nakhulikta mubarri'a min kulli aibin mazima gwe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam watondebwa nga wesambye buli kamogo amakulu nti Nabbi tiyina kamogo faka annaka khulikta kama tasha jobera nti watondebwa go wasalawo nti otondebwe bwotyo nga bwoli amakulu nti Allah bwe yali atonda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamutonda n'amala yali musajja mulungi mundabika ate era yali musajja mulungi mumpisa tewali kitonde Mungu kiyali atonze nga kyenkana Muhammad sallallahu alaihi wasallam empisa ngera yeke nyini bweyogerako n'agamba nti bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq nti Allah mukama katonda wange yantuma okujja kubeeranga nzijuza empisa ennungi ajjuze empisa ennungi mu bantu yeyo Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tukuwa ekifaananyi kye yazaalibwa mu mwezi ogwa Rabiul Awwal walaqad qala an nafsihi yeke nyini bwe yali ayogera mu bigambo bye nga yeyogerako yagamba abantu nti ana sayyidu waladi adama wala fakhr mazima nze gwe mulaba nze mukama wammwe abana Adamu nze mukama wammwe tekigaana abantu kubeera ne mukama waabwe yagamba yali ategeeza nti nze mbakulira mwenna naye bambi ebigambo bino mbyogedde temulowooza nti mbyogedde lwakuba nti njagala kubeera nga neepanka ensonga lwaki yateekako ekigambo ekyo dhalika an-nabiyyu alladhi qala anhu ibn Abbas sahabi yitibwa Abdullah ibn Abbas yali amwogerako radiyallahu anhuma yagamba nti wulida rasulullah nabbi wafono yazalibwa amal fili yazalibwa omwaka gwetwa mwaka gwenjovu mutarikhi ndi mwaka gwa njovu twakazako gwenjovu yawm al-ithnain yazalibwa lunaku lwali lwa Mande الثاني عشر nakuzo mwezi ali 12 min Rabiul Awwal mu mwezi guno gwetwogerako Rabiul Awwal biri mu hadithi ya Ibn Abbas era ujabisanga ne mu bitabo bingi nnyo bya tarikh history of Islam mu bitabo bingi nnyo mwe muli Ar-Rahiqul Maktum n'ebirala bingi etusobola kubeera nga abasoma ebitabo bya tarikh mu bimanyi naye olunaku lw'Emmande luno olw'Emmande tulusiba yatukubiza olusiba mu byafaayo by'obulamu bw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam lunaku lukulu nnyo luli historical mu bulamu bw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'obulamu bwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanga wano wennyini tugambibwa nti Nabbi ku lunaku olwennyini olw'Emmande fihi bu'itha Allah kwe yamuweera obubaka okumufuula Nabbi wa fihi uija bihi ila as-samaa kunako olwennyini olw'Emmande Allah subhanahu wa ta'ala kwe yamutwalira mu ggulu amulinyisa wa fihi hajara
kunako lwennyini kuyasengukira okuva Makka okudde Madina wafihi mata era kuyakola ki kuyafiira onako lw'emanda eno tusobola nti luliko ebintu bingi naddala okusinziira ku bulamu wani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitegeeza nti olunaku kwe yazaalibwa era olunaku lweyakola ki kwe lunaku kwe yafiira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era kyova olaba nti naye kennyini olunaku lw'emanda eno bwe lwatuuka nga yalusiibanga nga era bwe yabuuzibwa lwaki alusiiba n'agamba nti yaumun fihi wulidtu nti ku lunaku olwo kwe nazaalibwa ndusiiba kubanga lunaku kwe nakola ki kunazaalibwa wa alayya bu'ithtu era Allah subhanahu wa ta'ala yampa obubaka obwasookera ddala nga ndi okumpa obubaka obulaga nti nabbi era lwali lunaku lwaki lwali lunaku lwa Mande. Abali abatuwuliriza tutunuulira obulamu n'okuzaalibwa ku Mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyazaalibwa ku lunaku olw'Emmande era eyazaalibwa mu mwezi gwa Rabiul Awwal omwezi ogwokusatu ku kalenda y'Obusiraamu. Arsala Allahu azza wa jalla Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala yatuma Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li ahdafin kathira yamutuma lwa bigendererwa bingi byali biwerako ensonga lwaki yamutuma mu nsi nga mu byo bye tujja okulaba wano nti Allah subhanahu wa ta'ala ebimu ku bigendererwa bino yabyogerako mu Qur'ani y'ekitiibwa mu suratul Ahzab. Ya ayuha nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Mu suratul Ahzabi aya eyana mutano Allah bwe yali atulaga ebigendererwa lwaki yatuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti ya ayuha nabiyyu owangibwe Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mazima nze Allah nkutumye shahidan nga oli mujjulizi wa mubashiran genda obeere omuntu atwala amawulire agessanyu wa nadhiran ekigendererwa namba 3 abantu bawa amawulire agatiisa abawa agessanyu ate amala abawa agatiisa nti abanakola obulungi bajja kuyingira ejjana amawulire agatiisa abanajeema gegagamba nti abanajeema bajja kuyingira ki omuliro. Ekigendererwa namba 4 da'iyan Allah yamutuma nga da'i akoola abantu okubajja mu bubuze ila Allah bi'idhnihi baderi Allah subhanahu wa ta'ala kulw'obuyinza bwa Allah n'okufuna okukirizibwa okuva wa Allah era ekigendererwa ekiringa ekisembayo mu aya eno nti sirajan Allah yamutuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirajan nga kitala siraj siraji ly'ettaala muniran ng'ettaala eryo lituwa ekitangaala lyakayakana. Nabi sallallahu alaihi wasallam omugerageranya n'ettaala eryaka awali enzikiza nti ebigambo bye byalinga biwa ekitangaala ekitegeeza nti bwe yayogeranga abantu ne bategeera ne bafuna okuluŋŋama ne bawona okubeera nga bagwa mu kinnya. Mpozi ekirala aya endala mu suratul Anbiya aya 10:7 Allah subhanahu wa ta'ala rabi yali ayogera ku bimu ku bigendera bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagambira nti wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin mazima nze Allah subhanahu wa ta'ala natuma gwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusasira idhan nti Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah yamutuma rahma nga kyakusasira lil alamin eri ebitonde byonna. Nabbi yasasira abantu asasira ebitonde ebisolo byonna kubanga ekyo kyekimu ku byamutumya mu nsi kusasira era talina we yalagira kubeera nti tubonyebonye ebisolo bwokwata enkoko n'ogisiba omugwa mu bulago n'ogituga neefa n'ogifumba n'ogirya oba ogibonyabonyeza ye yagamba nti wagala akaaso okawagale bulungi kaberekoji osaleko omulundi gumu akako kafe bulungi nga nako tekawulidde bulumi. Rahma Allah yamutuma nga kyakusaasira ebisolo embwa yazisasira
bwe yalaba sahabi yajjamu engatto naawe embwa nasena amazzi ateeka mu ngatto naawe embwa n'ateeka mu ngatto embwa n'enywa ekyo yakitendereza era n'amugamba ekikolwa ky'okoze kikuyingiza ejjana kusaasira ndi nabbi sallallahu alaihi wasallam ebimu ku bigendererwa ebyamutumya mu nsi nti yajja nga kyakusaasira eri ebitonde si bantu bokka wabula n'ebirala ebisigadde ebinyonyi n'ebisolo n'ebirala byonna. inna risalatan muhammadiyatan kanat risalatan ammatan lijamii nnas, obubaka bwe bubaka obwasookera ddala okubeera obubaka obwabuna eri ensi yonna eri abantu bonna arabuhum abawarabu wa ajamuhum n'abatali bawarabu abamu babayita bannamawanga abawarabu bakikozesa nti wotoli muwarabu bakwita munnamawanga wegamba seeka emirembe giri bannabbi babatumanga bantu banjawulo nga beeyawulidde aga nti gwegenda mu bakuraish gwegenda mu baganda oba gwegenda mu bantu bali kitono nnyo nabbi bamutumanga nja kuwa ekyokulabirako ekya nabbi yunusu Allah subhanahu wa ta'ala yamutuma mu Iraq ate si Iraq yonna abamanyi Iraq mulimu ekitundu ekyalo bakiyita Ninawa abamu bakisoma Ninawa awo Allah we yatuma ku kaalaako Allah we yatuma nabbi Yunus kanu ubada al asnam balinga abantu abo nga bajemu nga bashiriku nnyo basinza amasanamu ebibumbe Mungu n'atumawo nabbi Yunus kwa kaakaalo tiyamugamba kusuka nolya nabbi Musa Allah yamutuma ewa Farao specifically yamutuma nga nabbi yali agenze mu kitundu Farao mwe yali Firaun ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah n'amutuma mu nsi yonna eri abo abamu balowooza bwe baba basomesa manya abantu baagala nnyo okwogera awatali kumanya n'abantu bempulira ab'amadiini amalala nga beereega ku nsonga zino oli yali nabbi w'abawalabu ebintu ebimu bw'obyogera oteekwa kubanga olina okumanya okumala abantu bayinza okwambaza ekanzu y'obutamanya nabbi ono Allah subhanahu wa ta'ala newankubadde nga yali muwarabu kubanga era nawe akkiririza mu nabbi gwokkiriza wali nabbi yali muganda taliyo n'omuddugavu yennyini taliyo naye Allah yamulonda abeere muwarabu n'amusindika eri abantu bonna ensi yonna abyaduhum wa ahmaruhum wa aswaduhum abeeru abamyufu abaddugavu naffe ono nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga Allah era bwagamba nti wama arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira walakinna akthara an-nas la ya'lamun nti gwe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kutumye eri abantu bonna ng'oli musanyusa era bamubawa mawulira gatiisa naye bambi abantu abasinga obungi la ya'lamun ekyo tebakimanyi nti gwe nabbi waabwe era kiva olaba nti ne ku mulembe guno omuntu akyagamba nti nze ndi mugoberezi wa nabbi Musa ndi mugoberezi wa Isa kubanga tebamanyi nti ono ye nabbi eyajja w'enkomerero Allah gwe yatuma ku mulembe guno. He is the prophet of this generation. He is the messenger of this last generation. Nti abantu fenna abali ku mulembe gwe tuteekwa kubeera nga tugobererani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabwe gutyo suratu Saba aya 28 bwoba tomugoberedde oba okoze ensobi ate n'ogoberera nabbi yaliwo nga yetanajja nga tono ye yajja okubeera nga akomekereza otegedde nga awumba obubaka bwabo abanabbi bonna n'ababaka abaliwo kubanga abanabbi bonna n'ababaka baliwo nga Muhammad tanajja sallallahu alaihi wasallam bonna baganda be era banabbi ba Mungu banabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala. Ate seeka n'abamu baamulabako ng'agenda mu ggulu bonna ne bamukakasa ne bagamba nti yo yennyini banabbi bonna baamulaba nga mwe muli Isa baamulaba n'abantu gwe bayita Yesu bonna baamulaba era baamukkiriza nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Naam mpozi tujja gamba oluvannyuma lw'okulaba ekyo nti furida alaina ta'atu rasul sallallahu alaihi wasallam nti okugondera nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kutukakatako era Allah subhanahu wa ta'ala yakutulalikako bw'amala okubeera nga kutulalikako kitegeeza nti fenna
tuteekwa okubeera nga tumugondera byajja nabyo. Wa mahabbatuhu tuteekwa okubeera nga tumwagala. Wa tahkimuhu tuteekwa okubeera nga tumufuula omulamuzi nga yalamula ensonga zaffe mu maka, ku mirimu. Bw'oba ofuula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulamuzi, kitegeeza nti bw'oba ofunye obutakkaanya ne munno mubikula Qur'ani n'ebigambo bya hadithi z'omubaka Muhammad ni musoma nti wano ekibanja bwe tulwanira olusalusalu nabbi yalwogerako nti yagamba nti omuntu abba olutalumu olw'ettaka mu bigambo bya nabbi bw'obba olutalumu olw'ettaka Allah subhanahu wa ta'ala agenda kwambaza amataka 7 saba aradhin agenda kubisaamu ensi agenda kwambaza ensi 7 ez'ettaka mu bulago ozisibe muno ng'ettaayi kubanga wabba olutalumu olw'ettaka ng'ebigambo by'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abali emali y'abamulekwa nabo balina okukimanya bonna bayingira omwo. Kati kyovola tugamba nti buli lwe tufuna obutakkaanya ani gwe tuteekwa okubeera nga tuleeta atulamule ye Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gwe twogerako era eyazaalibwa mu mwezi guno ogwa Rabiul Awwal. Bwe tufuna obutakkaanya okuyombagana n'ebirala byonna tulamuze Nabi Muhammadin. Seka lwaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba mwogerako tulina okwongerako sallallahu alaihi wasallam bango lwayo gwe twasomyeko abantu bayinza okuga nti omusajja nga bayitiriza ekigambo ekyo. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah ase okusasira n'emirembe kuye eryo teeka era ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyatulagira era tewali kitonde kirala kyonna kyetusaanidde kuwa kitiibwa ekyo. Allah yakiwa oyo yekka Allah asobola okusasira n'emirembe olw'enkizo ye kubanga abannabbi abasinga bwe tuboogera tugamba alayhi salatu wassalam bibanga byebimu mu makulu naye ekyo kino kyaweebwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'abalala nga basahaba tugamba radiyallahu anhum nobo banga oli wakitiibwa otya tufinza gamba nti ate sallallahu alaihi wasallam tetukyogera naye ate tekiraga nti Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa wansi nnyo. Mikwano gyaffe mwenna abatuwuliriza tujja kubeera nga twongerayo omusomo guno kasita tukyali mu mwezi gugenda kutandika butandisi tutunuulira enkizo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gy'alina era eyazaalibwa mu mwezi guno ogwa Rabiul Awwal. Njagala mubeere bulungi mubale nnyo kutuwuliriza. Mikwano gyaffe mwenna abali e Kampala mwebale okulaba Bukedde, abali kujja agenda mwebale okulaba Bukedde, n'abali ewaffe Kasese Bwera Mpondwe namwe mwebale okulaba Bukedde television mwebale nnyo mwebalire ddala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsigadde ndi mukwano gwa Abdul Nur Ayub Muhindo. Tweyanzege Sheikh Muhindo nawe abadde atulaba olunaku luno olwaleero omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe tubadde tugenda maaso n'okubeera nti no twejjukanyako mpolampola. Jjukira nti buli wamwogerako n'otamusaalira n'otagamba nti sallallahu alaihi wasallam ofuna omusango eri Allah olina okubeera ng'okyegendereza era ng'atugamba nti amusaalira omulundi gumu ate bamalayika nabo bamusaalira emirundi 10. Y'enkizo eyo gye yawa omubaka bye bimu ku byamagero Allah bye yawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Program bwete bwetambudde olunaku luno olwaleero yenze Mpaji Farid ku lwa munnange Gladys ku kamera Mahadi Lusiba Nurdin Ntege Hajati Nabu Kenya ate kwoteeka Wajid. Tujja kuddingana olunaku olwokutaano olulala Fantasy ne Fiona bamaze okubeera nga bayingirawo muvuka weeyogerere ye program edda ku Bukedde TV 1.